Owai sebo ebitundu obiraba ono nno Butambala tuli mu Butambala ono Butambala mpola mpola ka green Butambala ono akyayinamu ku ttaka waliwo abantu abalina ebirooto ebyoggaziya okubeera kwabwe osobola okujja noonoonyanoonya bagambye eyiika mweziri miliyoni 15 miliyoni 2 bwe zityo wakuba ebyapa bikyali bitono ebibanja naye bw'obanga oguze ewantu ewanene ogula n'oba n'ekibanja kino omanya nnyina yiika zange oba 2 oba 3 ow'ettaka bw'anajja either nja kwegula oba tunaateesa n'ensigazaako kyensigaza nampaaki naye kati ewantu eno tooke naye eno ebitooke ndabye bitono abantu bagambe tutambudde mpola mpola ne tuyita mu Buwamuumu ne tugwa Ejjalamba tudde Nakatooke ne tusaliramu awo ne tukkirira tulina gye tusoose kati wano bayitawo Mpongo Mpongo kati ab'e Butambala ndowooza bamanyi tuli mu katundu kammwe si kabi waliwo abantu manyi kati obuzibu obuliwo nti ngenda n'enjogera eno si kalina fada mpolampola Butambala bana Butambala manyi batugamba mbwe eggomba kalina erimu bakyagulanyi kati neeno bagirabye ogutali musango katangawozi kaako embeera yayo ensanyudde waliwo ebitundu nga oyinza obutafuna kati ebitundu bino biraba sente ezigula 5 ku 10 ensangi enzigulira yiika 2 ate y'ekyapa ez'ettaka ekyapa sente ezigula 5 ku 10 ensangi bw'ozireeta eno ziggulira yiika 2 kati mmwe bw'oba ng'oli myaka 4 n'asatumu kati nze nkyalimu asatumu naye nze ebintu ndaba bya 5 obuuse emyaka naye kati njogera ku abo ng'oli myaka 4 mu 5 oyinza kirowoozaako n'ogaziwamu kubanga n'abazzukulu baffe baagala omusajja yateeka wali amaka mugambe kyekino kye mbadde gamba yateekawo amaka togalengedde gali wansi awo mbadde nti n'abazzukulu banyumirwa nnyo gamba tugenda wa jjajja mu kyalo ne bajja oyinamu emiyembe egyo oyinayo bundiizi ebikajjo mu ebiri kuba kati abaana be tukyaza bava Nansana bajja Maya babadde balya sumbuusa na migaati era naawe gye bakukyalidde obawadde sumbuusa na migaati ne experience naye kati omwana yeetaaga n'agendako ewa jjajjaawe n'afunaku experience eya kiwoovu omulaba omukyala abitadde ku katandaalo birabye n'afuna experience eya kiwoova ne mukuba ku njawu ne bagenda ku luzzi obulamu obwo n'ogaziya ku bwongo kubanga ebyo byenjogerako by'osobola okusanga eno mu gundi eno mu Butambala eno ono bayita watya wano Mpongo Butambala kati tugenda kufubutukiramu wali ku Butawuka Magezi Ntake Butawuka Magezi Ntake kalike wagamba nti bukazi wagamba Magezi Ntake ekola yebuuka teweegeziwaliza bw'owulira tulina amagezi mangi okusinga oyo akuli waggulu genda okole ebibyo tudda wano kakati mwabigayire n'omanyiyo oba twakwandiira sijjukira kakati kyembadde gamba nti n'ebitundu ebyo byetwogerako nsangi biki byali bwe biti ne bijja ne bikyuka kati ne zigenda nga zifuuka ghetto nsangi akaseera kyali kyabuwemu okugulamu poloti ng'olina kugula kibanja oba ttaka eddene
kati nga bwolaba neeno nti kiringa ekyobwemu okugulayo poloti nti era eno kikwetaagisa waakiri ekitono nnyo okugulayo haafu yiika oba yiika okudda waggulu naye era naye ebiseera bijja kutuuka ng'ate eriyo mapoloti kubanga kyekiri kye naggamba nti ebitundu bikola ki bikyuka njagala olengera amaka omusajja ge yasawa njagala ebintu ebyo mukama mpa obusobozi omulaba aliyo yekka asirise tujja kukola akasave tugendeko ewala eyo gye tusobola okufuna yiika zaffe nga 2 ne tutuulako abantu nga 10 nemukola ekyalo yiika 2 oba yiika 1 according nga ziri layisi munnyo abatakyatunulira nnyo nti okuva e Kampala batwalira mmeka kati bino ebintu emiwoovu ogiraba epaapaali oliraba kandiizi kinyuma nnyo ng'olina omulimu gwo si nti bw'ojja mu kyalo okulima osobola okulimisa osobola okukola ki okulimisa gwe noonoonya akasente abakulimira ne bakola ki so nti ekinjagaza tutambule ffenna mulabe obulamu buno kagiriini mubeeko bye mwegomba simanyi onootutuusa mu bulo tujja genda nze ndi mu kutambula nammwe bwe tunyumirwa kawa obudde oba tolina nnyo byakkola tukatambule nako omanye ebintu ebisinga you can't get inspired nga tolabyeko ku inspiringa nogira kati webale nnyo omuntu ono omulaba kye yakola ye yasimbako katunsi bw'obanga okimanyi nti wagula ettaka nga waligula wala tolina bw'olikuuma okuliwa omuntu okulimirako oyinza obutamuggyako bw'obanga olina obusobozi teekako ekibira kyosirika okuuma ettaka lyo mpola mpola paka lw'onaatuuka ng'oyagala kukola ki badde nsaba kulimirako wano bw'oba tonnatuuka kukozesa bazibu abantu si bangu kati kano kaalo ki kano oba naawe tokamanyi wano bayitawo butawuka ono butawuka abamanyi butawuka we wano obudde ndeese kati waliwo abuuza nti kati ziri emmotoka z'olengera ziva nakatooke gwe twalese wali kati ono tusazeemu shoti kati wano tuddawa tudda mu bulo naye tugende ekirala ebyalo bino bimenya muntu azze mu kyalo ng'obulamu bukomye oba ntegeerekeka tolinda obulamu kubanga bulina kukusindiikiriza mu kyalo olyoka ojje mu kyalo kijja kwanguyira nnyo bw'onajja mu kyalo ng'ozze lwakwagalakwo onfuna ozze kubanga oyagadde okunomatutawuka ekula yebuuka magezi ntake bazimbyeyo n'ekizimbe ekipya ate noddene siniya eddene butawuka magezi ntake senior secondary school ba obis ne ba ogis where are you bazimbye ebizimbe ebipya ba obis ne ba ogis ababutawuka magezi ntake kandi ako waŋŋambe ekula yebuuka bw'owulira nga kitaawo tanakola ki ebyo byotandika okwegeziwaliza ewaka mbu taata yandikoze bwati genda obikole mu makaago era okuze bw'obeera ng'oli mu kitongole oba kya gavumenti oba kya bwannannyini oba ddwaliro oba wa nga gwoga nti bandikoze bwe bati genda obikole ewuwo buuka bw'oddeka kibeera ekibiina kya byabufuzi tuyitiridde okulya ebijanjalo ewaka wano nze ndaba gendewo okole amaka ag'obufumba ennyama ovumbyemu ekola yebuuka togeziwalira ku gundi rule number 1 koyo okundagira lino ssomero bazimbye lyakalina rule number 1 boss is right
ekyo kasita okiyiga nga bobaga nti tuyingira bulo kati tawuni akaala amatendo bulo tawuni sika akabuga amatendo kabuga matendo bulo kati tugende maaso kazibwe kapo w'eŋŋando bane eŋŋando kati ate oba okyaleega ŋŋando baavu ayitira ddala wano ŋŋando baavu muganda wange ŋŋando ŋŋando mukesa ŋŋando ono ye bulo butambala butambala lindako ekisaawe kiriwa kiri wali wansi tujja kwetoola awo twategekerawo Christmas lunga ku Soroti tanapu yali etya yali nungi nnyo enteekateeka ezaali nungi simanyi mukyala Susan Makulu baba azivaako ttiimu oba tekyasobola kyali kirungi nnyo kinyuma kakati olaba ebintu bino bw'obanga ozze mu kyalo ng'oli bulungiko twakatambulidde n'ojjako wano n'ogula eddagala ly'ebirime okola by'okola olugira n'owulabira nti ne mu bulo mulimu akapoloti akatundwa olaba bwogira n'ossaamu bizinensi yo naye ate bw'oba ng'oli Kampala oyinza obutakamanya naye ate bw'oba ng'oli wali omanya akapoloti ke batunda n'oyo wuuyo asitudde kalina kati tuyitewa soke twetolole kalawunda about twetolole kalina ogirabye girabye kati kino kitebe kya gombolola mbirabye kati tuddawa kati olaba amaka ago gali mu kyalo mu bulo kati amaka ago teganyumira kwataano kebeerewa ennyumba ennungi esaana oluggi olunene esaana ettaka eddene gaago yagga nti nze nja kukola ki nze nja kudda mu kyalo ekikulu si nti gye bakuzaala kubanga ne gye batuzaala naye abantu batuyinamu fitina eyaddala ekikulu si ate batumanyi nnyo si kudda gye batuzaala okiraba kubanga ogamba nti kanzire gye banzaala gye mbangula gye mbanzimba eyakula abasinga ewammwe eyakula asinga kitaawo alowooza nti n'abaana be balina okusinga abaana ba kitaawo kati bw'alaba ng'abaana ba kitaawo basinza abaana be ng'atandika okufunirako abaana be obujja ebyo nno bwe biba kyova olaba wange si byangu bino byetuwugira mu bima olabye akayuma basajja buli oyo asima luzzi mu lujja okitegedde kyekiri kyegambye nti mu Uganda wano okujjako ng'ovuze kilomita oba mmeka ate dino onaavuga meka kubanga ne wenaga nti ng'ovuze kilomita 3 ate bw'omala okuvuga kilomita 3 ekiddako okimanyi ate ekiddako kubeera kusanga bibuga birala ate ebinene bifootipooto bimbalala naye mu Uganda wano tewakyali nnyo kye bayita kyalo ono kino kidda kanoni gomba ekirungi ekiba mu bitundu bino ebintu omanyi biri bibiri bw'oba oyinamu akasenteko osobola okuguma n'okkiriza ne bakkuliza ebitundu gwe n'ojja n'ogula oba ontegeera oba ogamba nti kambeera omu ku abo abanaakuza ekitundu nti bw'ogenda mu kitundu nga tekinnakula kati olaba gino emiti gy'amasannyalaze gye giraga kati omuntu eyayingira ekitundu nga temuli masannyalaze no gwe yadduka ekitundu okuba nti temunnagendamu masannyalaze noonyaako woogulako kati nga tewannaba kufuuka wa bbeeyi nnyo naye oba tookozese wabeereyo maaso eyo ejja kwetaagawo oyinza okuba toyagalawo naye weetaagawo eyo statement gitwale nti nkulu oyinza okuba toyagalawo naye weetaagawo ate obwetaavu businga obwagazi gye buva ne gye bukoma so
Noonya eyo kilomita nga 6, 7, 8, 10, 10 ameka. Kula ekiyiika kyo, kula ekyafu yiika kyo, kula ebiyiika byo bibiri. Oyinza okuba tolina kyabikozesa kati naye gyafuna ekyo bikozesa. Bw'onakkiriza nti naawe wooguza 2 ku 3 waaliwo emmwanyi. Naye n'abamu tewaaliwo na mmwanyi, waaliwo mayoni ga bwayise. Wooguza 2 ku 3. Noonyayo naawe gy'onaatema, gy'onaaseetula oluwaanyi. Ng'embeera ekoze eki? Ng'egayegaye. Noonyayo ogaye nti bwe binaagaana nakuseetula oluwaanyi. Naye onaaluseetula wa? 5 ku 10 nga tenyuma kugiseetula luwaanyi. Anti oba oluseetulira mu luggya. Naye ate yiika nze sigiseetula. Tekulusalusala emmanju. Waka 5 ku 10. Nendi obulamu. Nemvuga emmotoka empya. Nevuga akamotoka. Newe kataba kapya. 10. Nange obulamu ne bukyuka. Naye 5 ku 10 tebagiseetula luwaanyi. Wandibadde okuseetula oluwaanyi osenguka busengusi. Kiraba. Tinalina 5 ku 10 nenzijako 2 ku 3. Nga kyembere beegaze. Kiraba. Nkirengedde. Tubaddeko mu byalo nga tutambulamu. Kati no muyinza okwebuuza nti oba balagawa tuli mu kutambulamu. Twetooloola. Bwe tulaba ebitundu, bwe tugira twayiseeko mu jjalamba omwo n'atusaaliza. Era ne tulekamu enkessi. Tugaa nti n'abantu baffe nabo tubabagulizeeko nti ensi tekomaawo weeyagala. Ensi tekomaawo w'osobola okugula 5 ku 5 oba 5 ku 10. Ensi ngazi. Ate n'ababeera eno tebaafa. Bayinza n'okuba nga bakusinga. Okuba ne ssente n'okuba n'emirembe. Oyinza okulaba ng'ebintu byonna byetooloolerawo kubanga naye w'okomye okukola ki? Okulaba. Kati ffe katukutambuzeeko ng'oli mu ddiiro lyo oba ng'oli ku mulimo gw'olabe nti ensi bw'etyo. Ddala ng'ensi bw'etyo bw'eri. Mukama abakuume.